Mugamba mutya abali ku channel ya Fate wa Chaiti YouTube channel ya Fona kwa nyigadde mbalage ku ddagala lino naddala gwe ng'obadde olumbiddwa obulwadde bwe tuyita obw'amambulugga. Amambulugga gasinga kusumbwa abaana bato naye ate n'abakulu gabakwata. Ebiseera ebisinga amambulugga ago gazimbya mu matama, wansi w'amatama ozimba wenna, naye ekirala n'okuluma gaba galuma oba owulira obulumi. N'olwekyo njagadde nkubulire ku ddagala lijja okuyamba singa oba olumbiddwa ge tuyita amambulugga. Okusookera ddala bwe gaba gakutte osobola okunoonya ke bayita akaso. Akaso ako butundibwa mu maduuka, so bwe butera okusona emikeeka gwe genda obuuze nti njagala akaso, akaso n'emikeeka. Akaso ako w'okafuna beera ng'okeesiba mu bulago. Bw'ofuna entula oba n'ofuna ekitengotengo kiteeke mu kaso ako okeesibe mu bulago, kwegamba ebirenga neekiresi bikulu nnyo, biziyiza amambulugga go kubeera nga tegajja kweyongera mu maaso. Kati bw'omala okukikola ekyo nkusaba ofune ejjobyo. Ku jjobyo twagalako bumuli wamu n'obukoola. Ejjobyo lyerina ofunako obukoola bw'ejjobyo wamu n'obumuli bigatte wamu. Ofune n'amanda, eryanda nga terinaba kufumbako. Funa eryanda eryo, eryanda lyentegeeza lye lino. Lifune lisekulesekule okolemu ensaano. Ensaano eyo gigatte mu bumuli bw'ejjobyo wamu n'obukoola, beera ng'oginyigiranyigiramu oba biyengere wamu, teekamu otuzzi oyenge, n'oluvannyuma beera ng'osiiga omwana oyo alumbiddwa amambulugga. Musiige mu matama mwonna ne wansi w'amatama, amambulugga gajja kuba gawona bulungi nnyo. Bw'oba tosobodde kufuna manda, funa essefuliya okolokoteko enziro. Essefuliya y'eno, kati kolokotako enziro. Enziro eno nkulu nnyo naye ejjanjaba bulungi amambulugga. Bw'ofuna enziro eno n'ogikolokota ku ssefuliya, gigatte mu bumuli bw'ejjobyo wamu n'obukoola, obiyenge obeere ng'osiiga omwana oyo ku matama ne wansi w'amatama. Musigeko eddagala eryo. Ebyokya si birungi kubeera ng'obirya ng'obadde olumbiddwa ge tuyita amambulugga, kwegamba bisooke biwole bibire nga tebyokya nnyo. Kikyo kye njagadde okubeera nga nkubulya. Wejjanjaba amambulugga gajja kuba gawona bulungi nnyo. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel ya Fate bwa Chaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.